Ku ssaawa 8 ez'omutuntu, Pulezidenti Museveni atuuse ku kisaawe Kololo okutaba ku mukolo gw'okusoma embalirira y'eggwanga ey'omwaka 2024-2025. Mu kwogerako eri eggwanga, ono ategeezezza ng'eggwanga bwe lirina essuubi okutuukiriza kiruubirirwa kyalyo eky'okwetengerera mu by'enfuna mu kiseera ekitali kyawala. Kyokka kino okukituukiriza, Museveni ategeezezza nga bannansi bwe balina okwewala okuddukiranga mu mawanga g'ebweru okugulayo buli kintu kubanga bingi bisobola okufunika wano mu ggwanga. Uganda importing furniture, you can imagine that? Why should we import textiles? Kino kiragira ku nsimbi eggwanga lezongedde okufuna mu byamaguzi ebitundibwa ebweru waalyo. The exports in this year, they grew by 38%. Export earnings in 1 year from $4 billion to $7 billion. Rate of growth 38%. Pulezidenti era ayongedde okukubiriza bannansi naddala abavubuka okufuba okulaba nga bettanira okwongera omutindo ku bintu bye bakola okusobola okugaziya akatale kaabyo wano mu ggwanga ate ne bweru waalyo. But in order we need to be competitive in products and services we produce. Our products and services must be cheaper and of better quality than products from other countries. Asuubizza okwongera okutambuza n'okubunyisa amasannyalaze okwetooloola eggwanga kisobozesa abakola emirimu egy'enjawulo okwanguyirwa. We need affordable electricity, which is already being worked on. Because for you to be competitive, you need cheap electricity. N'ebyentambula nabyo yeeyamye okubirongoosa mu ngeri ez'enjawulo. We must reactivate rail and water transport for cargo. We are going to start building the SGR, the standard gauge railway from Malaba to Kampala and Kampala to Mpondwe to Kasese. Later, we are going to expand the SGR, the standard gauge railway to Gulu Nimule. Mu by'obulimi, ono akubirizza abantu okukomya okulindanga enkuba wabula bettanira enkola y'okufukirira ebirime byabwe. Because you know we are lucky, we have rains. But sometimes the rains delay. Or sometimes you have less rains. Then you get a crisis. But if the rains don't come, there is standby irrigation. Museveni alina essuubi mu mafuta gagamba nti gagenda tandika okusimibwa nga sente ezinaavaamu zonna zakwongerwa mu nkulaakulana y'eggwanga. Our petroleum will start coming from the ground. This will enable the government to earn an extra $2 billion per year. This oil money will never be used for consumption. It will only be used for infrastructure and science development. Wabula President ayongedde okukkaatiriza nga bagenda okufaafaagana n'abali b'enguzi ng'agamba nti bano be bakyasinze okuzza eggwanga emabega mu by'enfuna. Jennifer Kabale, agafeeyo ku Spark TV.